Essula ya 24. Ennaku bwe zaayitawo 5, kabona asinga obukulu Ananiya n'aserengeta n'abakadde abamu n'omuntu omwogezi Terutuulo. Abo ne babuulira ow'essaza ebigambo Pawulo bye yaloopebwa. Bwe yayitibwa, Terutuulo n'atanula okumuloopa ng'agamba nti, kubanga twali tufunye emirembe mingi eri ggwe n'ebigambo ebibi nga birongoosebbwa mu ggwanga lino olw'okulabirira kwo. Tubikkiriza ennaku zonna ne mu bifo byonna, Ferikisi omulungi ennyo n'okwebaza kwonna. Naye nnema okwongera okukukooya, nkwegayiridde otuwulire mu bigambo bitono olw'obulungi bwo. Kubanga twalaba omuntu ono nga mubi nnyo, ajeemesa Abayudaaya bonna abali mu nsi zonna, era ye mukulu w'ekitundu ky'Abanazaaleesi. Yagezaako okwonoona yeekaalu, ne tumukwata, ne twagala okumusalira omusango ng'amateeka gaffe bwe gali. Naye omwami omukulu Lusiya n'ajja n'amutuggyako mu mikono gyaffe n'amaanyi mangi, bwe yalagira abamuvunaana okujja gy'oli. Bw'onoomwebuuliza wekka, onooyinza okutegeera bino byonna bye tumuvunaana. Era n'Abayudaaya ne bamuloopa bumu nga bagamba nti bwe bityo bwe biri. Awo ow'essaza bwe yamuwenya okwogera, Pawulo n'addamu nti, kubanga mmanyi ng'oli mulamuzi wa ggwanga lino okuva mu myaka mingi, nkwoleza ebigambo byange n'omwoyo omugumu. Kubanga oyinza okutegeera ng'ennaku tezinnayita 12 kasookedde nninnya e Yerusaalemi okusinza. So tebansanganga mu yeekaalu nga mpakana n'omuntu, oba nga njeemesa ekibiina newaakubadde mu kuŋŋaaniro newaakubadde mu kibuga. So tebayinza kukakasa w'oli ebigambo bye banvunaana kaakano. Naye kino nkyatula w'oli nti ekkubo nga bwe liri lye bayita enzikiriza, bwe ntyo bwe mpeereza Katonda wa bajjajjaffe, nga nzikiriza byonna ebyawandiikibwa mu mateeka ne mu bya bannabbi, nga nnina essuubi eri Katonda, era nabo bennyini lye basuubira nti walibaawo okuzuukira kw'abatuukirivu era n'abatali batuukirivu. Era nnyiikira mu kigambo ekyo okubeeranga n'omwoyo ogutalina musango eri Katonda n'eri abantu ennaku zonna. Awo emyaka mingi bwe gyayitawo, ne njija okuleeta eby'abaavu eri eggwanga lyaffe n'ebiweebwayo. Bwe nali mu ebyo, Abayudaaya abamu abaava mu Asiya ne bansanga mu yeekaalu nga ntukuzibwa, nga sirina kibiina newaakubadde oluyoogaano. Abagwanidde okubeera w'oli n'okunnumiriza oba nga balina ekigambo ku nze. Oba bano bayogere bennyini ekibi kye baalaba bwe nayimirira mu lukiiko, wabula olw'eddoboozi lino erimu lye nayogerera waggulu nga nnyimiridde mu bo nti, olw'okuzuukira kw'abafu nsalirwa omusango gye muli ku lunaku luno. Naye Ferikisi, kubanga ye yali abasinga okumanya ebigambo eby'ekkubo, n'abalwisaawo ng'agamba nti bw'aliserengeta Lusiya omwami omukulu, ndisala omusango gw'ebigambo byammwe. N'alagira omwami okumukuuma n'okumuwa ebbanga, n'obutaziyiza muntu yenna ku mikwano gye okumuweereza. Naye ennaku bwe zaayitawo, Ferikisi n'ajja ne mukazi we Dulusira Omuyudaaya, n'ayita Pawulo n'amuwuliriza ku bigambo eby'okukkiriza Kristo Yesu. Bwe yali ng'ategeeza eby'obutuukirivu n'eby'okwegendereza n'eby'omusango ogugenda okujja, Ferikisi n'atya n'addamu nti, genda kaakano, bwe ndiba n'ebbanga ndikuyita. Era n'asuubira Pawulo okumuwa ebintu, kyeyava yeeyongeranga okumutumiranga okunyumyanga naye. Naye bwe waayitawo emyaka 2, obwa Ferikisi ne buweebwa Polukiyo Fesuto. Ferikisi bwe yayagala Abayudaaya okumusiima, n'aleka Pawulo nga musibe.